Nyanza munange Sandra Nabagala mu kaseera kano ndi wano mu Katonga okuliraana olutindo olwagwamu enjega ey'enkuba eyatonnya omwezi oguwedde oba ewiki eziwedde nga mu kaseera kano abalamazi okuva Isingiro mu Archdiocese y'Embalala balutaddemu dda ebingatto okwolekera Namugongo okulaba nga batuukiriza ekigendererwa kyabwe ekyokulamaga n'okujjukira olunaku lw'abajulizi olutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga. Abalamazi bano batuuse eggulo ekawungeezi nga bwe twabalaze mu mawulire gaffe babaddeko erukaya ne bawummulirawo naye nga olwaleero bakedde kubiteekamu ngatto balabe nga beeyongerayo naye tekisobose olwokubanga Katonga yabotoka era ab'ebyokwerinda bakoze n'obutaweera oba bakoze n'amaanyi okulaba nga babatangira obulabe bwe bandituuseeko oluusi nga baagala okusomoka olutindo ekitasoboka. Ndi wano n'abalamazi abamu kubavudde Isingiro Archdiocese y'Embalala nga muli ne Reverend mu kaseera kano nga naye y'omu kubasazeewo okulamaga. Reverend gy'ovudde amannya n'ekigendererwa? Ndi Reverend Alfred Byarugaba ninduga Kinkizi Diocese Kanungu District okuruga Kanungu District kuika Namugongo ni kilomita 581 muhenu na njenzero urugendo okuruga hasabiti ngenderizo oba n'ekiro kya munana ndi mu rukuto kunaba nahika hehi na Katonga nabugana hebyo kwerinda banzibira ntucemere kuba ndi nabagenzi banje abarugambarara Archdiocese mu parish ya Isingiro ngendo twahika hanuya twategana munonga batwemereza kandi turuhire munonga engendo twamara turujiro weitu okumara esa ebiro 8 turi mu nkuto turuhire munonga. Reverend abantu abasigaddeyo mu kaseera kano ngokyali wano bubaka kibobawa abantu abo abali enyuma bareka abantu bibiri n'abandi bakwese bari kugenda ngwenu kwese ndi kubagambira ngo bashemere kushaba mukama aza aba government bakora urutindo juba kibaletere okurabaho bareke kutegana nko kutwategana muri gerizo ya mu kaseera kano yono Reverend yanga bwatunyonyodde nenda genda ne yakulembeddemu Archdiocese y'Embalala Isingiro omukulu John Mary ngono ye yakulembeddemu abalamazi ababadde basoba mu 57 ekibinje kiraga nti kyo kyakulembeddemu mukulu John Mary mu kaseera kano eri abalabi ba Terefayina bubaka ki bwobawa mu kaseera kano mwenga abatambudde kedda ne mutukako wano Katonga kati ngafa nsaba kudobozi ngafa abalamazi abavudde Embalala Archdiocese nga tuva Isingiro tubadde tuwa esuubi abantu abali aba BBS Terefayina tubalaga essanyu lye tulina okutuuka wano ne tusanga nga tetulina kkubo lya kuyitamu kati naffe tuwulira enyiike tubadde tusaba abakulembeze abali eyo mutuyambe mazima tuli wano tuli bubi kulw'ensonga yogamba nti ekkubo lyafudde tetulina wakuyita tetugenda kusobola okusula wano emirundi ebiri naye nga tubadde tuweereza abo bannaffe abali emabega abakyayagala okujja tubawa essuubi erigamba nti babeerezeemu nga bajja kuba ndaba ebintu bebibeerezaamu mu maaso bajja kulukola oluguudo tuyitewo. Webale nnyo obubaka obwo n'okukunya bannaffe abakyali mu lugendo luno olw'okutuuka e Namugongo naye nga olugendo luno olulimu okulamaga lwagaseemu abaana abakadde wamu n'abakyala nga nabo bagamba bateekwa okutuuka Namugongo lwakubadde nga Katonga akyabalemeseza. Bano be baana betulaba nga be bamu kubagamba nedda naffe tulina okwenyigira mu lugendo luno olw'okulamaga era tutuuke muwala bubaka kibowa bannaffe be twalese mabega nga gw'omwana omuto tikaha batugira ngo tupine kurabaho akuba arutindo hari kubi so batugira ngo tupine guma mpaka barikoze kandi okurukora tukumanya nibakurwarya ekindi ngo kuturyaha batugira ngo twine kugarukayo tukakora ki tukaraba ahare n'obundi ndakuhamanya konka twaruhire n'obu turyaha twaruhire kurya nehare
kuza kurabayo ne sente tuzine ezo kugira ngo turabeyo kware tugume tufuna kyamushana na kyakiro nazo tuzine. Bwe batyo omwana bwatyo bwalaga obulumi n'okunyolwa nti esimbi ezigenda okubongerayo n'okwafunira ekyokulya naddala nga sayizi bwogiraba bwalaga nti tajja gifuna. Tugenda kuba munaffe gwe omulabi wa BBS Terefayina nga tubongera abalamazi engeri gye bagenda okusiba wano ku musana nga gubookya oba nga gubakalirira kubanga tewali kwa kaseera nakamu bwe bayinza kweggama musana guno era nga n'ekyokulya badde bakisuubira kukijja ku kigo ky'emitala Mariya we batasobodde kutuuka. Nze omulongo Kato Paulo ndi wano ku Katonga owatali we batasobola kuyita. Tugenda kuba tubongera kumbe munange mu studio tubongereyo n'amawulire nga begagenda. Kale weebale nnyo